webale nnyo kubanga okyatulaba ku Kyagwe TV. Richard Sentayi muzzukulu w'eri Asafu Nakasongola gyensibuka. Pano yange ejjudde abakulu weebali. Nina mwami Kamya Yosefu oyo head teacher wa St. Cyprian High School Kyabakadde mu district ene y'Emukono. Kyala Sarah Nakintu ono wadde ebyobufuzi bimuwoomera nnyo naye ate mulwanirizi w'ensonga ez'eddembe ly'abakyala. Nina assistant RDC omulonde side z'ebuvume eyo mwami Bule Moses Kizito. Njagala tugendeko ku ludda olw'ebyenjigiriza. Waliwo ensonga yankutteko gye ndowooza nti nkulu nnyo kubanga tukubaganyaako ebirowoozo side z'ebusiya eyo nga tulaba essomero erimu erigambibwa okukakana ku muyizi ow'ekibiina ekyokuna ne limugoba ono wa myaka 17 egy'obukulu olw'ensonga nti yafuna olubuto. Kakati ensonga eno ya promptings omuzadde okuddukira mu kkooti n'alikuba mu mbuga z'amateeka agamba nti ekyakoleddwa kityoboola eddembe ery'obuntu naddala ery'omwana ono omuwala soka kya byonna right to privacy or right of privacy yalinyiriddwa ate omwana era waddembe okubeera nga ali mu ssomero ebyenjigiriza n'abanga abifuna bulungi nnyo. Nabadde tunatunulamuuko ku mbeera nga bwe yali mu biseera ebya COVID-19 n'enzijukira guidelines ezaalivaizingibwa ministry y'ebyenjigiriza abakulu nga bagamba nti omwana bw'abanga afunye olubuto n'azaala waddembe okudda mu ssomero n'addamu okuba nga akakkalabya emisomo gye. Naye twagala okwebuuza kino kyakoleddwa mu mwoyo ki era amateeka gayinza kubanga gagamba ki ku nsonga eno. Ensonga lwaki tulina n'abakulu mu nsonga ez'ebyenjigiriza. Mwami Yosefu ono kasooka akubuuzeeko. Abalabi baffe ba Kyagwe TV ndi musanyufu nnyo naawe okubeera ku ttiimu olwaleero ekubaganya ku birowoozo naddala ebyo ebizimba eggwanga ebifa ku bantu be tuweererezaamu. Ndi musanyufu okusinkana RDC n'okuyozaayoza ssebo okulondebwa n'okuweebwa obuvunaanyizibwa obwo. Honorable Sarah Nakintu nsanyusa okukulaba yali muzadde waabwe kuva edda ate wadde ali mbyabufuzi naye ayagala nnyo eddembe ly'abaana n'ery'abantu okutwalira awamu. Ssebo omulungamya nange ndi musanyufu okubeera wano era ndowooza bwe tunaaviira wano nga ffe ng'abasomesa nga tuyambiddwa nnyo ku ngeri y'okulungamyamu amasomero gaffe ate n'abazadde baffe. Mirundi mingi tuba n'abazadde nga ye alina kyalowooza ng'omuntu ekimuyisaawo ne yeerabira ekiyamba omwana we n'essomero obaolyawo n'eggwanga okutwalira wamu. Mbaagaliza puroguramu ennungi. Ssebo weebale nnyo weebalire ddala okujja tukwaniriza nnyo era feeling comfortable ku Kyagwe TV. Ensonga eno mukama wange oli mu kisaawe kya byanjigiriza yandibadde ekwatibwa etya? Neyanza ssebo okusookera ddala kituyambye nti puroguramu eno tutuuzizza buli kitongole okituuzizza ku lwa gavumenti RDC waali alina esayidi ye ku lw'eddembe ly'obuntu Honorable Sarah waali. Nja kubasaba nnyo batunulye ennyo eyo. Njaga nnyo tunulye ensonga bbiri enjuyi bbiri enjuyi oluggi lw'ebyenjigiriza n'oluuyi olw'abayizi. Kasookere ku omuyizi ogenze n'okonako mu buyanjula nti mu COVID baatugamba nti omuyizi n'akadali lubuto akkirizibwa okudda. Nedda gavumenti yatugamba nti omwana abanga yasoomooza n'afuna olubuto akkirizibwa okudda naye amale kuzaala. Tuleme kumuboola. Kyenzikiriza ennyo kyesikusinda kutegeeza nti nsaba nkikutegeeza kati nti era ngattako nga kansala wa HIV AIDS. N'olwekyo HIV AIDS mumanyi bulungi mmanyi okubuulirira abaana n'abantu abalina ebisoomooza ate ndi musomesa. N'olwekyo ntera nnyo okugamba abayizi bange nabadde mbategeeza abagenda okuwummula nti Central Buganda bwe twogerera HIV prevalence yalinnye mu baana wakati emyaka 15 ne 19 yazzeeyo ku bitundu 8.2 ku buli 100.
twali tukakkanya tuli ku butundu mukaaga n'obutundu ebitundu mukaaga n'obutundu buna abalina akawuka ka siriimu. Olwaleero bakugamba nti mu Central Buganda twazzeeyo okulinnya, kitegeeza nti siriimu waali mungi ate ali mu bavubuka. Nabadde ntegeeza abaana ne mbagamba nti mulina okumanya nti emu ku nsonga esiiga abaana abato siriimu ffe abakulu. Omwana ajja kugamba nti nze mbawe ne sugar daddy wange anteekamu ensimbi ne ndyoka mbeerayo ne age mate wange gwe njagala ku mutima. Sugar daddy ava gy'avudde ng'alina ssente ze azze kwemala kiruyi baddoowo n'asiiga omwana oyo obulwadde. Omwana tebimukwatako tafuddeeyo naye obulwadde busigala bukyajja. Kyekimu n'ensonga y'okufunira olubuto ku ssomero. Omwana gw'otugambye wa myaka 17 ogambye naye ali mu P4. Kitegeeza nti alina ebintu bingi ebimusomoozezza. Omwana myaka 17 yandibadde ali mu siniya yakuna wetwogerera wano. Bw'aba ng'akyali mu P4 bingi ebizze bimusoomooza. Kitegeeza nti omuzadde alina okuvunaanyizibwa oluusi bw'ataakola omwana emyaka ne gimuyitako egyo n'atuuka ekiseera kya siniya P4 ng'alinako mu siniya 4. Ne kitegeeza nti kati omwana oyo ng'obw'omuntu egyo emyaka gya batineegi, omuvubuka w'emyaka egyo omubiri gubanja. Bwe guba gumubanja bw'aba atudde waka kimwanguyira nnyo omwana oyo okusikirizibwa ne yeetaba n'abasajja oba bavubuka gy'afunidde olubuto kati agenza okwagala omuzza mu ssomero ng'obudde oluusi bugenderedde. Njala okwebaza gavumenti nalabyeko nga yabadde na Paaka district ndoza KCCA eyazizzaayo abaana aba 15 abadde ku nguudo mu Kampala nebazzaayo basome ewaabwe eka. Kati abo bakoze omulimu gwabwe. Naye ojja kwesanga omuzadde ono abadde n'omwana oyo awaka saagala kumunenya naye nga tasoma oba asoma bwalumu bw'atuula bw'asoma bw'atuula n'afuna ebimusoomooza. Kakati waliwo ogambye nti baatugamba tulina bazza ku ssomero. Nagambye nti gavumenti yasaba amale okuzaala addeyo asome tuleme kumugaana. Naawe njagala kwogera ku ludda luno Honorable Sarah ajja kunnuŋŋamya mu maaso awo nti omuntu omukyala yenna ng'afunye olubuto abazungu bazita trimester 3 emyezi egisooka 3 nga yafuna olubuto omwana oyo aba omukyala asumbuyibwa nnyo asesema afuna omusujja buli kimu kiwunya bubi ayagala okwebaka n'ebirala bingi nnyo. Kakati omwana oyo singa aba ali mu ssomero ajja kutaataaganyizibwa ebbanga ddene olusalembera walemerera okusoma. Ekyokubiri tugende nti omukulu w'essomero oyo yagobye omwana kangende ku tteeka nga bwe ligamba omuyizi yenna okujja ku ssomero obuvunaanyizibwa buli wa muzadde okumanya nti gwazzaayo okusoma mulamu. Kati bano bakebedde lubuto ekisigge ne bamuzuula ng'ali lubuto naye si kye kyokka kye bandadde bakebera omwana okujja kusomera. Bandadde bakeberedde omusujja ali bulungi n'endwadde endala bwe zitambula. Tuyina endwadde ezaffe ezibonyaabonya abaana. Tulina amannyo, tulina amaaso, tulina omusujja n'olwoko gatammire y'embuto. Amasomero tegakeberanga mbuto luli edda nnyo naye okusoomoozebwa kutufunye mu masomero nti olw'okuba nti ataataaganyizibwa ng'asoma amasomero addala gaffe ag'eddiini tegakkiriza walubuto okusoma. Agalisa ekyo ayinza okakala abeereyo naye ate ne gavumenti etuyambako netugaa nti abantu badadde ku public centers kadoza mukono tulina mukono hall ey'ekkojja gye balina okutuyibana badatuulire abantu abakulu nga gye yandibadde. So nga wano mu baana bano abali wano ab'emyaka gino egitalina mbuto bandibadde bonna bafaanagana. Kakati bamukebera bino ekitwaliza ogenda tukebera ebintu bino kwe kuba nti omuzadde tebimukwatako obuvunaanyizibwa butono alina kutono obukebera omwana mumuwadde medical form akebera omwana oyo n'atuuka ku lunaku olusembayo ng'abadde bambi anoonya ssente. Fees tulina enkola gye batunenyeza gyemutunyeza ng'abazadde zero balance. Kakati omuzadde n'anoonya zero balance ku ssaawa esembayo n'ajjukira ku makya nga balinnya ssaawa 5 okujja ku ssomero tetwakebedde mwana. Omuzadde y'omu alina hardware
hardware ina stamp wakona nga fulumiza cement yes nakupako mangu nyajuza agenda twakifunako mzade nakuwa form yokebera omwana ninga stamp ejiddeko ya hardware teyamukebedde kakati mumugero kira kusomero nga tebakebedde mwana bamukubyeko tufunye ebizu bingi abaana babali mu masomero ne bavunana essomero mwana wange temwamufaako so fe kitwaluga akatukebera abaana bano kati wenyinza okugamba nensobi yinza okuba nga yazze sina kikakazo wadde ntuufu nti bwabanga bamuzudde nga ali lubuto ne bamugoba waliwo emitendera batiyita kinagaye jenga mu counseling bwe mukebera omwana muzanti nti mulwadde musawo w'essomero eyakebedde yatwaliwo obuvunanyizibwa buno okukebera strip eraga HCG positive n'ayita omwana okumuzuulamu ebirala bingi nnyo kubanga olubuto is an aftermath an effect kubikoleddwa agenza ofuna olubuto nga ze yeetaba oba nga yeetaba lumu nga olunaku lwe yeetaba n'omusajja oyo mukazi wattu amagi gaali kumpi nga gasembedde ng'atembedde ofuna olubuto kakati tulina okuyamba omwana tumanye ani avunaanyizibwa ku lubuto luno mbeera ki eyaliwo tumuyambye tutya kubanga ffe nga abakkiriza singa agenda n'alugjamu obutemu bwe tuyisa obi abaana bano abafunye embuto bazijjamu bubi ate nabafa kati yandibadde nga babigana omwana oyo alina olubuto ani avunaanyizibwa kyaliwo ddi kyali kitya because kati ku lubuto okuliko ebirala bijja okugirako kugambye omuzadde kubimu ku byemulugunyaako kwe kukebera okw'obukake eri omwana nagamba nti nesitegeezebwako nakutegeezebwako webalenyesebwa kakati bwagateeka ekitegeezebwa sikakasa kubanga kyemmanyi nti amasomero gonna okukebera si kwa bwereere era abazadde bali bananjulira nti tubawa kyo naye kugamba nti ne medical fee gyeri because strip ekebera omwana esasulirwa leba y'abasawo esasulirwa eddagala likozesebwa bina bisasulirwa kakati tayinza gate bamutegeeza kubanga ate kubanga yazuwaayo eza medical examination kitegeera bw'abanga yazuwaayo aba yakiri yategeezebwako era mu kuzuwaayo etugita consent nga yakkiriza omwana wange bamukebere mpozi nga nakugamba nti tebangambako nti bakebera n'olubuto bakebera mannyo bakebera musujja n'ebirala ne batakingamba kino kyenvudde nkuzawo ne nkugamba nti bwe bamala okuzuwa nti ali lubuto process ki eyayitibwamu one okuzimba omwana aleme okufuna trauma aleme gwa mu depression n'ebirala tulina ekisinga obubi eshemu ekisinza okuviirako abaana bano okwetta kuswazibwa amasomero gaffe agasinga nga nange mwendi kwe kwagala okulowooza nti nno omwana wazza omusango omugobera ku assembly tugita deterrent measure nti kamute ku assembly muswaze nabano bategeere baleme kukiddamu omwana oyo jja kumugoba olwaleero enkyomusange nga yaradisi nga yehonalebo katisaala ng'ate gwe omwetaaga ku olwo agenda kukuyisa atya kubanga ky'omuyisizaamu wano kisigalawo ku bwongo naye nga bw'okimukoze so tufuna abaana bano bw'oba ofunye ekizibu n'oyita omuzadde nga tulina kino nakino 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 tugenda kumujja mu banne nga muli mu ofiisi kakati omutakkaanya wava okulopa kuli kwogambye si mumativu ntegeddeko nti yagenze mu kkooti ayagala aliyirirwe naye nga by'okuliyirira mulimu okuswaza omwana kituufu mulimu okumulumya omutima kituufu naye nga bamulumiza omutima naye bali agendewo omulenzi muzadde oyo teyalumwa mutima bwe yali agendewo omulenzi omwana teyalumwa muki mutima kati okuswala bikuzze ayagala nsimbi awo nze ndabawo obutali bwenkanya nage ku njuyi zombi babira bamugobye bubi eye bansobi babira nga onayagala kumusasula kuswaza ssomero naye abakola ki kikyamu webale nnyo webayire ddala ye mwami Kamya Joseph mukulembeze w'abasomesa muyite HM wa St. Cyprian High School
kyabakadde district ey'Emukono. Mukyala Sarah Nakintu, kumanyi ng'omulwanizi w'eddembe eri abakyala, ensonga eno bwe yakwatiddwa buyandibadde ekwatibwa? neyanze nebaza nnyo head teacher kula submission gyawadde. Of course waliwo ebitagenze bulungi mwene ensonga ng'era head teacher wagambye. One, sooka okwebaza amasomero gonna agakola check-ups ku ntandikwa ya term. Mwana wange omuwala asomera ku Mukono boarding school, ndyenyumiririzaamu eri somero. Day one tusasula ssente ng'omukulembeze w'essomero wakoze eki wagambye. Era ozisasula. By the way, ye omukyalo oyo Teacher Susan yajjawo ebyo byonna stress z'abazadde. Oleeta omutwalo gw'omwana wo ne bamukola ki? Ne bamukebera. Ogusasula part of fees. Omwana ne bamukebera kubanga abazadde balinga tebamanyi kebera baana. Ayita wali ku ddwaliro n'agamba stampingiraako okitegedde balina abakiriniki. Leeta omwana mukola ki? Muzaayo siina ki? Siina budde. So amasomero gonna gakitwala ekyo. Abazadde basasule a simple fee naye omwana akole ki? Akeberebwe. One, bwe kibeera bwe kityo omuzadde abeera akkiriza consent y'omuzadde ekola ki? Ebeerawo. Okitegedde. Era bagenda omukebera ng'omuzadde akimanyi omwana we bagenda mukola ki? By the way ffe olunaku lw'otuta omwana era gwa mutwala ne mu sick bay oba kliniki y'essomero. Omwana ne bamuggyako omusaayi nga wooli ne bamukebera ne bakubuulira gwe omuzadde tulina omulese naye alinamu ka infection. Okitegedde. Omulese naye akasujja abadde n'akasujja okitegedde nga kakyalimu obadde omuwa ddagala ki? Eddagala likyaliwo oba nedda. So buno buvunaanyizibwa bwaffe ffenna. Omuzadde partly nambeemu n'era n'omukulu w'essomero naye akola ki? Avunaanyizibwa. So amasomero ago mukakole ki? Mukakoppe amasomero amalala. Then secondly, of course, kino ekintu kyabaddewo. Omwana abadde ki? Lubuto. Myaka 17. Omwana okukkiriza okubeera mupifu. Surely abeera ayagala okukola ki? Okusoma. Kubanga yandibadde mu senior 5, senior 4, likely senior 3. Kitegedde. Naye akyali mupifu naye akyayagala okukola ki? Okukakkalabya. Kati wano kye neebuuliza nti essomero kale lyahandolinze bubi embeera eno. First of all, dirabika ly'essomero litakebeza baana nga bazze. Kubanga omuzadde watukira okugamba tebamuneebuuzizaako nga bamukola ki? Nga bamukebera. Then nawe omuzadde bwe kiba kikulemye, then let the school do its part. Nga bwe yakoze eki? Bwe yakoze. Of course, results we zandize tebandi bugobye buki? Bugobi. Bandibadde bayita omuzadde. Bombi ne baba kansolinga omwana n'omuki? N'omuzadde. Omuzadde naye agenda mu shock. Naye alina ekimuyitirirako. Okitegedde nga naye abadde takikola ki? Nga abadde takisuubira. Then bandibadde bakansolinga omwana ono privately ne bayita n'omuzadde bonna ne bagenda through counseling ne ba agreewinga omwana ono olubuto lwa bbanga ki? Kitegedde. This is first term P4. Bwe luba nga lulinga mu myezi 4, myezi 5. Kitegedde. Yes, ne balaba. Can the school manage? Omwana okusigala nga asoma? Omwana alina complications oba talina? Bwe bategenda kumanaginga, then you agree. Omwana akaddeko wa? Ewaka. Singa abadde mu candidate class. Okitegedde. Yandibadde akakatako okusigala muki? Mu ssomero okusoma. Asobole okumaneuvaringa through the candidate class. But primary 4 akyayinza okuddako ku bbali. Then namala okuzaala n'akola ki? N'akomawo. Bw'aba nga abadde asobola okumanaginga okitegedde. Then essomero era lisobola omuwa chance n'asigala ng'akola ki? Ng'asoma n'agenda mu next class. Okitegedde. That is 1. 2. Omuzadde omukulu w'essomero lwagambye tulina okumanaginga abaana baffe. Tulina okumanya omwana entambula ng'ali waka. So tetumanyi musomesa yamuwadde olubuto ku ssomero, essomero lya Kisulo, essomero lya dde, abadde aviiradde okusinzira emyezi gye olubuto lwe lulimu, olubuto yalufunira waka. Ezo na investigations zandibadde zikola ki? Zikolebwa. First of all, era bayinza omugoba nga ne teacher culprit.
Yes, mweno ki omuzadde nyine enzoba kalo mwene ensonga yes n'abazadde pandemic wano yatulaga nga pregnancies zonna abaana ze bayina bali bazadde ba relatives okitegedde banganda so that is still possible okitegedde n'ensonga lwaki maama agamba temwantegeezezaako temwainvolvisa olusina taata yagamba olusina yayinza okuba abadde amanyi nti omwana we ali ki yes olusina bana yayinza okuba abadde amanyi omwana we ali tonna essomero terijja kukola ki kumanya omwana we kagire ng'akola ki ng'atwaza okitegedde eyo nayo element esobola okukola ki okubeerawo naye mu byonna tusobola okujja into a common understanding omuzadde naki n'abaana of course yareactinze nga bwareactinze shame si kintu kyangu kijja in just a twinkle of an eye naye okuvaawo it takes time, it takes resilience, it takes counseling efforts. N'omwana ono okukkiriza kati eyo kyakola ki kyayitamu olwaleero okitegedde kuba kati yaswadde si ssomero lyokka ekyalo buli kimu of course obuto babadde bajja ddulaba nti yafunye olubuto oba omuzadde okumugjawo ewaka namutwala ewajjajjawo gye batamukola ki gye batamumanyi n'azaala n'amukomyawo then n'akola ki n'asoma naye okuswala tekugenda kuvaawo leero kati omuzadde abamutuufu bw'asaba okuliyirirwa teyandisabye nnyo kuliyirirwa kitegedde naye yandisabye essomero next time likwate ensonga eno buki bulungi okitegedde 1 2 kisobola okuleetera omwana oyo n'olubuto olwokukola ki okuvaamu olwaleero bw'obeera stressed bw'obeera ng'olina trauma ofuna contractions there and then zo okusinziira omubiri gye gupasivinze embeera eyo okitegedde so olubuto we luvaamu then ezo damages zibeera mmeka kati 2 okitegedde omwana already ali traumatized ali ashamed alina stress olubuto lukoze eki luvuddemu ebyo byonna bisigala ne family bijikola ki bija affectinga naye omuzadde yandibadde ayimirira nagenda eri essomero okitegedde n'agamba kale omwana wange yayiseemu abcd what is the way forward now? Okay. 1 can you manage mugenda mukkiriza akomewo akole ki asome oba okitegedde then olubuto luno lujja n'ebintu ebirala bingi kitegedde circumstances ezibadde ewaka zibadde favorable ku mwana ono abazadde babadde bamuwa buli kimu kyonna kyekimufoosinze okugenda ewoyo omusajja yamuwadde olubuto was it rape nga teyeeyagalidde let all these issues be investigated okitegedde mu kaseera kafaanagana katya bwe kati of course kati shemu yazze tegenda kola ki tegenda kuvaawo naye how do we manage abaana omwana oyo aba muli okumpi she needs counseling saawa zineeno omuzadde yeetaaga counseling abasomesa kyokula President Museveni yagamba agenda kujjawo counseling courses ezo SWASA social work and social administrations but they are key, they are vital courses olwaleero of course they are functioning ompulira kati singa buli ssomero libeera ne counselor qualified counselor singa omwana teyayisiddwamu eyo embeera kyakoze eki gyayisiddwa counselor andibadde amanyi engeri y'okola ki y'okumanagingamu era awo twetaaga recruitment nti singa metron okusingira ddala alina okuba nga alina counseling skills warden alina okuba nga alina counseling skills okitegedde nansi nga tajjanjaba bujjanjabi naye nga ne counseling element emulimu ki mu mutima of course n'abasomesa bonna singa babatwalamu ako ka refresher okusobola okumanaginga abaana aba disorders ezaki ez'enjawulo si mbuto zokka okitegedde of course parent alina obulumi era naye yareactinze okusinziira mu ki mu bulumi bwakola ki bw'alina n'omwana alina obuki obulumi n'essomero tulinenya teryahandolize bulungi ki keesi eno okubeera parent tekyetaaga kubeera ng'ozadde ono omwana omusomesa obeera parent nansi obeera parent wadeni abeera parent omusulu w'ekirungu abeera muzadde w'oyo omwana so yandibadde amuyisa nga we yandiyisiza ki omwana we so si kumuswaza buki buswaza webali nnyo webali ddala naye musaaba nakintu lujjango RDC alabye wano muno ow'ebusia ye mwami Michael Kiweka yatenderezza omuzadde naga nti webali nnyo okufaayo lwa gavumenti oyinza kwogera otya
okusooka ensonga eno yala okwebaza Uganda Fund omusomesa omutendeke nabyanjigiriza ate nebaza ne mulwanizi w'eddembe lyabakyala oba bagambye lyabakyala tebaga eryaffe ffenna n'abasajja kakati ensonga eri mu ddiiro ngenda kugyogerako nga omukulembeze ate ng'omuzadde sisooka nze ng'omuntu nja kusooka nenye omuzadde nnyo kubanga olwaleero omwana abeera mu P4 erina okubeeramu abaana ab'emyaka 8 oba 7 kale ekinure nnyo 9 ng'ate mulimu omwana wa myaka 17 ate nga mukimanyi bulungi ne mu mateeka gaffe ag'eggwanga newaba nga babaddewo kye tuyita defilement myaka 17 kitundu bannange n'omulamuzi akitunulamu kubanga omuntu oyo aba agenzedde ddala ng'obwongo bufuuse bukulu nejjukira ali mu P4 ekisooka essomero lyali lyagumiikirizana nnyo okubeera n'omwana bw'atyo mu kibiina ekyokuna omwana oyo obwongo wabukulidde ddala kata kyasobola kufiitinga mu bwana buli obuto ekirala twebuuza omwana oyo kubanga ali mu P4 ebbanga eryo lyonna abadde akola kigwa omuzadde nga tunatwala ssomero mu makooti okujjako nga tugamba nti waliwo ekiri emabega nno ab'ebyokwerinda abeeyo ebusiya emabega njabatunulira ebintu bibiri ekisooka kiki ekikwekebwa olwaleero okubanga emisango gidduka kugenda mpaka mu kkooti kubanga emisango okutuuka mu kkooti wabaawo process fe tugulidde guli mu kkooti naye wabaawo police process kakati ba IO balina okunoonyereza kiki ekiri emabega w'ekintu ekyo okutuuka okuba nti kati abasomesa ng'essomero bali mu kusika omuguwa n'omuzadde ku mwana w'emyaka 17 ali mu kibiina ekyokuna ndabawo ebintu bibiri ekisooka ndabawo nti essomero liyinza okuba nga management bali responsible ku pregnancy eyo ekyokubiri ndabawo ate responsibility endala eryawaka nga mukyala Nakintu bwagambye nti ba relatives ayinza oba nga si muzadde kennyini naye nga ba relatives waliwo abakola ekintu ekyo abali mu kupika omuzadde bale niyo nagize ku ssomero kubanga bannange twebuuze essomero lirina musango ki kubanga munnange mwe mwatuwa omwana mwe mukulu uyo n'ebyekikulu abitegeera kakati afunye n'olubuto kati bannange ffe tumujja mu baana baffe baleme kwonooneka tulina musango ki ekirala yabagaye nti omwana olubuto omukyala olubuto aba n'ebizibu bingi osajja badduka n'awaka abasajja badduka n'awaka nze tekintuuka naye bwebadduka awaka omuntu bamuwunyira bubi enaatanakadde kati omwana atudde mu bwana obuto embeera eyo wetandika okujja baba bakambwe ennyombo mukyala Nakintu amembe baba bakambwe ennyo kakati aba ali mu banne kitegeza sokukambuwalira omusomesa oba n'okukambuwalira obwana buno bwalimu n'abuyisa na bubi omulamuzi nno gwe byolekedde kati kubanga agenda kutunulira ensonga nnyingi nnyo wakati mu kuwuliriza omusango ogwo n'oggusala naye nga ffe kyenandisabye ŋŋazi kwe kulaba nga omusango ogwo gubeera nga guwulirizibwa n'obwegendereza obw'ekitalo mwalimu reepu kubanga basobola okukyusa okujja mu defilement wabanga naddala ayisizza mu myaka 17 n'emyezi 6 birth certificate ng'esoma emyaka 17 mu myezi 6 ng'ayiseemu agenda mu 18 kati awo basobola okugufuula rape ne guva mu defilement mwalimu elementi eyo ekirala ebizibu ebiri awaka nayo byetaaga okutunulwamu ali n'abazadde bannaani tubeere nga tufaayo ku baana yali mu kkooti okimayo ky'okweswaza okw'obwereere okugamba nti ogenze kuwaabira ssomero ku mwana w'emyaka 17 ali mu kibiina ekyokuna oba omwana wa special needs
ekyo omwanjuzi wa program takyogeddeko bakadde baffe bano bannabyanjigiriza balina obuzibu bunene nnyo kubanga be basinga okubeera n'abaana ebbanga eddene naye ng'obwonoonefu obusinga obunene buva waka bano bo balwana teweeta bana mulenzo tokola mulabirize abaana mukole bwe muti naye ng'obwonoonefu obusinga obunene bwava waka bazadde bannange tufeeyo ku baana omwana kituufu asobola okwonooneka naye waaba nga takwatiddwa bulungi na upbringing okumukuza ne bamukuliza mu mbeera ennungi kintu kikulu nnyo n'okumubuulirira kintu kikulu nnyo naye ebyo gaa nti omuzadde yawaabidde ng'ate ebizibu byavudde nawaka ebyo nabyo birala naye tusaba nti ab'obuyinza bagezeeko okuwuliriza ennyo n'okufumiitiriza ku bintu bingi n'okunoonyeza ku bintu ebyenjawulo okulaba nga bazuulira ddala ekituufu kiki ekiri emabega w'omusango ogwo. Nze nga bwe ndaba ye program gy'okyalaba. Yes. Mu Uganda wano tewali kale teeka ligamba nti olina okubeera this age okufitinga mu class. Bw'oba ng'omuntu alina okuyayana that desire to study tolaba wano abaana mu etaano abaataano batuula P7. Yes, ate ne bakola bulungi. Nze nzijukira we nali nsoma nga nakayingira senior 3 Kasawo awo. Nasoma ne mukulu genza yali akola ku mawulire omwami oyo ebiseera ebyo. Naye ng'ali mu senior 5 yali mu senior 4 n'omwana we okitegedde. So like age should not be the matter to be in the class. Naye you have the desire, you have the zeal okitegedde okusoma n'oku-upgrading. I think I commend that girl. Okubanga emyaka 17 abadde akyasobola okutuula mu pifo abanga si special needs nga akyasobola okutuula mu pifo n'akola ki n'asoma era nenenya nnyo abo bamulinyidde mu future omwana ku myaka 17 asazeewo okusoma ate mu abasajja ne muveeyo ne mumuyinga abatabigula it is not all about kubigula omwana mumuleka asome banange kye tukiza ku basajja ne twali wane eno nga tuwogera ku bulemu mu basajja obwo bwe bulemu mu basajja kati bwe tulina okukolako kubanga the perpetuator is a man kakati ero tuwogera ku mwana where is the culprit ali luddawa leero twagala omusajja oyo tumumanye banange tuveeyo kwena ensonga tunoonyereze omusajja oyo whoever did it oba musomesa oba muzadde oba wakukyalo oba relative oba ani naye ajje into the picture nga tetunanenya muzadde tetunanenya mwana tetunanenya basomesa where is the culprit oyo naye aveeyo tumulabe naye abeere tusemberedde okutuuka ku nkomerero ya programu yaffe nze nga wendaba abakulu ndoozi obalaba ensonga bwebazitaanya mwami Kamya Joseph submission ye ogirabye era ogiwulidde assistant RDC Bule Moses Kizito ne mukyala Sarah Nachintu. Do you have a business trip, a study tour, a vacation or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers,
ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko ebuvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you